bye mulowooza nti kakati tulagidde tu kagenda kuba kalalamu era mu pate zonna mugenda kulaba kye bayita okubba akalulu Pro Max. Neka na akalulu ke Kawempe kagenda tunyumira nno. Buli side egenda kubba akalulu nga bw'owulira. Nga bw'owulira. Chovola wanze nakugambye ndi wa mirundi eki. Kagenda okutunyumira. Hey! Farida Nambyo wa NRM waitamu aise Kongs. Khalifa Aganaga waitamu aise Kongs Pro Max. Hey! Kubanga Aganaga nkuba mwaka faananyi ng'ayingira parliament wali. Nange nakakubye dda akafaananyi. Temulabati mwami Gundi yatambula n'asikondoka n'okusikondoka ati ng'ayingira parliament. Nange nakakubye dda mpulira nga I can't wait. Temulabati mwami Gundi yayingira parliament n'asikondoka n'osikondoka ati ng'avimba. Naye Khalifa ng'ayingira parliament mugenda kakasa nti ye akayimba kali katuufu ndabirawa. Ye mama kasuze katya nkwatewa. Mulaba awo ng'ayingira awo. Oyo omwana ayinza okuyimira ku muzinda gwa parliament nakunkumula ennyenje. Nze mbabuulira. Kati tugezeemu lwakuba Katonda akireese bubi. Singa by elections eyo nupu ebadde ereese Big Eye. FDC neereeta Aganaga. Tandibadde kitya. Manyi Trolido yagala nnyo okukwata ebitasoboka n'obiteeka ku bisoboka. Kati ekyo oyogedde kyaki? Era onoonya w'otwogerezaako nti twayogera amazima. Yandinyumya okufa. Wandifudde. Okiwulira. Khalifa Aganaga, you are my good friend. Era nkwagaliza buwanguzi mu lugendo lw'otandise ebyobufuzi. Oba oyiseemu oba toyiseemu Aganaga kati awo w'okutenyweza. Tozikiza. Togyako mukono. Ku muliro. Togyako kigere. Tolinnya ku kule. Anyweze ekiwuubiro. Ndabira ddala nga afiitinga mu ngatto za Sseggirinya Aganaga. 100+1%. Kuba Aganaga ndabira ddala. Mulimu abantu abamu benyiza okulaba nga bayingidde parliament n'entegeera nti now TikTokers are represented. Abantu ba bulijjo bali represented. Nga bw'olaba Sseggirinya ali mu parliament. Nga aba Facebook bali represented, TikTokers bali represented, abantu b'omuntu wa wansi bali represented, n'abantu ba bulijjo bali represented. Omanyi mwe temwawula omuntu wa wansi n'omuntu wa bulijjo byawukana. Okiwulira? Bonna bali represented. Yuyo Honorable Desha mutaddeyo. Atuuse. Yuyo laba poster. Oh my goodness, nga yanyumye. Olaba poster ya Honorable. Ate kusuuti fe tugenda kola ekyenjawulo ku lonchi ya Aganaga. Kusuuti twambalirako malikupu. Naye akalulu ka Kawempe North kagenda okutuwoomera. Kubuulire akalulu ka Kawempe North kageraageranyeko ku by elections z'egundi. Zaluwa. Kati Saasira alina feeling yayagala okuwulira ebirungi ebyeru. Naye kigenda okunyumira mu kimanyi oba temunnakimanyi. Tetukimanyi. Kyagulanyi tagenda linnya mu kalulu ako. Kino kibagambidde wano. Ate ngano nayo kikamukwata ku ati munnange president w'ekibiina balina okugenda okunoonyeza candidate akalulu. Ajja genda akanoonya. Omwana Kyagu gwe mmanyi. Kyagu bina ebintu abibala abimanyi. Olaba essaawa zino bakandidates bonna baagala kaadi bamufuukidde akagumba.
Ne truly debyo nga bikyali awo kimanyi Khalifa yanyumye nnyo bannange. Nkugambye, look at the smart honorable, my dear. Very smart. Olaba luli eri. Abana bawala bade bamuyayanira kugundi kukuyimba. Kati biyingire mu oluzungu. Kandabikira okuba akasajja akagezi sijja kulimba. Kuba nalabye edda kakati bamatha batandise dda okuwandiika gundi appointment letters. For what? To join the beautiful family or what? To join the honorable. A true leader. Nze ndabira ddala nga lange mpulira omutima guŋŋamba. Mbeera ne Khalifa. Khalifa ganaga ali mu kwogera essaawa zino. Mwemusinga okuva abantu bannabyabitone abakubi b'ebikonde bakikibokisasi bayimbi bannange tubadde tukaayananga nnyo ekintu kya copyright bayinza okutuwaayo obufu kyangu obeere advisor kyangu obeere gundi wange kyangu obeere gundi naye okubaga etteeka balibagirawa mu paalamenti tetugenda kufuna copyright yaffe ng'abayimbi ng'olai tetuli mu ndeeyi omulimi akayanira balimi wa bodaboda akayanira babodaboda bayimbi bannange mwena buli ayina ekitone mbasaba musikirize tugenda mu paalamenti etteeka lya copyright likole ki likoleweko liyite omuyimbi abeere ng'asobola okubaira ekitiibwa ese endala bwe ziri. Bluetooth disconnected. Embeera yaabwe si ennungi mu Kawempe. Abakyala b'omu Kawempe be basinga okukolera mu butale, be basinga okukolera ku nguudo. Enguudo we baba bazikola ne twagala ekibuga kikulaakulane. Ne baganya ebiwali ne balekanga bawanjagala. Bluetooth connected. Akasaabu bwe mba mugira nga mutetenkanyiza. Kale omuntu n'omujja ku luguudo wabadde afunira ka fiisi n'omuleka bulesibwa atyo. Enkola eyo njagala nkolagane n'abakulembeze bonna nga mpita mu FDC okutuusa omulanga guno nti abantu b'e Kawempe bali buki bali bubi. Kawempe ejjudde ghetto nnyingi. Kawempe teriyo nnyo makalina mangi teri bagagga bangi. Emyala, obukyafu, endwadde mu bantu. Amalwaliro amadagala mu malwaliro ebintu tebitambula buki bulungi. Mateeka mangi nnyo agayita eyo nga tetumanyi. Bannange bantu bange nzi amateeka temuta bya luzungu. Oluzungu just lulimi. Buli kyonna kyoyagala okwebuuza kyoyagala okutegeera mu paalamenti eri totisibwatisibwa na luzungu. Nze wendi obbikyusa mbiteeke mu lulimi lw'osobola okukola ki okutegeera. Mbasaba munzikiririzeemu tugende tunoonye akalulu tubeere bawanguzi. Era kusomwezi nga 13 ekyenjawulo ekiri ku lunaku olwo ye birthday yange. Mukitegeera ekirabo kya birthday nga mpita mu FDC njikiririzaamu lwa kintu kimu nti emu ku pati ezisinga obukulu wano era zigulumiize abakulembeze bangi nnyo. Nze nange mbadde mulekwa mu nsi y'obukulembeze. Wadde baogera nti abadde mu bibiina bino abadde mu bibiina sirina kibeera na kimu kye nina kaadi yakyo. Era eno kaadi gyensosokola ki weewaawo mbadde neegwanisa olw'okuba nti n'omulimu guno ogw'okuweereza abantu ngwagala. Kwe kugenda eri bannabyabufuzi abalala bendaba abali mu ki mu struggle. Era tustruggling tulabe nga tusobola okukyusa ki Uganda. Uganda etambulira ku multi-party system. Constitution yakyusibwa mu 1995. Nti osobola okubeera affiliated ku party yonna. N'ekyo tusinga ffenna okwagala kutambuza ggwanga lyaffe mu ki. We are the young adults. Luli tubadde baana kati ffe bataata. Tetulina kati okulaba ki ekigenda mu maaso. Nga ffe bajjajja baffe wali bataata baffe bwe baasalawo ne batukolera future yaffe zaffe ne tuzisanga. Mutapinga screen. Future z'abantu baffe. Bannakawempe nsaba munzikiririzeemu. Bajeti ya Uganda bwe beefuluma twabavubuka tufunako kyenkana ki batuwaako kaki omulembe gwaffe guno gwabavubuka ffe abasinga obungi. Bane bakadde bange situbayisaamu maanyi
nenda mu mukikiriza nti mukuze era amaanyi tegakyalinga ki era tugenda mu kawulo ke bayita ak'ekiki ak'ekivubuka ak'ekimafiya bambi bulijjo oliriddawa kamwambalanga bulijjo oliriddawa abantu b'ekawempe North bambi Khalifa azzeemu ebirooto byammwe mwali mwegayirira dda nga kyerowooza naye kaakati amaze n'abayamba kati agenda kujja wali mwangola ebisaanyizo byonna mbirina weewaawo bantu bangi ayinza okujja ne ziddigurize ennaku zino Uganda yakyuka private institutions nyingi nnyo ne nassaweri anyone can have a degree osobola okufuna degree gy'okola ki waliwo university zimu ze nagendamu neesoma nga sirinyaga nayo naye nga n'ebibuuzo mbikola ki naye ekipapula kya senior 6 tebakifera ze mbakakasa bwe nali nga nkyasoma nze nali national candidate era z'omu ku bayizi abaasinga mu ggwanga lino lyonna kale amagezi ago gonna Mukama geyamba sobola kubeera nga ngabiwulira ne sikyeyalinga nammwe baganda bange butuufu amagezi ge nakozesa okuyita ebibuuzo ebyo nga siri mu ssomero lya kigagga era nasomera kumpi awo Kawanda tuyambe otuweeko ku magezi ago tuyambe ne Kawempe so I'm a true product of Kawempe North era ne results zino tuzikola ki tuzirina wafuna AABB 23 points oba oli lawyer oba oli doctor naye tekipapula kyekya senior 6 tugezese tulabe awo bwe tukumunta wadredi naawe wetaayi obadde ogamba otya baganda bange ganze bagambye mu byobufuzi bino mbadde mulekwa nga njayaana naye nga njagala otuukiriza ekirooto ky'obukulembeze I don't want just to be a leader njagala kubeera servant tulete kibaita servant leadership nga nze mpeereza mu abantu era mbabuulira nze sirina magezi gali awo mangi nnyo ge ngenda kuteesa mu paalamenti ze bampita weetuukire ndonda Khalifa okole ki ebyo bye mwagala nteese bingenda okuyitamu mumbuulire ebisiru byammwe ngende mbikole ki sigenda kuteekamu nze magezi gange njagala mwe bannakawempe muntegeze kye mwagala ngende eri mulufula eri gye batemera bagambe olwe batuma twebatuwa magumba lwe batuwadde nnyo gaba masavu n'ebiribaliba kati njagala twetuukire kino bakita weekole ki era bulonda Khalifa ba weetuukidde baganda bange mwena mbakkiririzaamu nga nange nekkiririzaamu era ntwala omukisa guno okubagamba nga 13 tuli bawanguzi oba ani ajja tetwawangula dda tulinze kukola ki FDC oil one people one Uganda atwala omukisa guno okusiima Honorable Kantinti benta bange mu byobufuzi bino nabiyingira nga nkyalinze mutulyo mwabiraba abasinga bagamba nesimbawo sesimbawo wabula nali nkola gwannakyewa nga ndaba embeera mbi bwe nali mpangalira nenvaayo njogereko tibanageno nga kitimbi abamu ne balowooza nzize sajja kubanga ekirooto kyange kyali kyakawempe so baganda bange yenze omuntu omutuufu we yenna atweng'ange nga naye yennyini yeetegese tetuli basajjasajja wadde tulabikanga omusajja naye munda muffe tuli kyuma tuli mayinja gali gennyini so baganda bange mbasaba nga mpita mu FDC tugenda kuwangula akalulu kano era nga bannakawempe mwakwata obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze mwebale banange kwegayirira Khalifa kujja kuwa kale tappinga screen tutambuze ensonga zino Khalifa aganaga mumuwulidde ali motive ne serious okujja okwesimbawo Kawempe North constituency nga MP Mukiibi Sadat
Khalifa banaamuwa Khalifa oye teekayo request tusimbule embalaasi wangi mpulidde ebigambo oba speech ya Khalifa nesiriikirira bwe nti neŋŋamba yi Mukama Katonda singa Banakawempe obawa obwongo obusengejja obusunsula ne balonda omukulembeze omutuufu. Njagala nkubuulire kyekintu kye nakakugamba wano era omwana akyogedde mu speech ye. My dear Khalifa awadde speech ey'ekintu ekikulu. Oyinza okugamba nti abadde mu by'obufuzi ebbanga ddene emabega nga speech ogiwulira nsengejje ebigambo ebisengejje ebiragira ddala omuntu atali ku muluvu gwa bukulembeze wabula ali ku kigendererwa eky'okukulembera abantu. Banakawempe mbasaba we muba mulonda mutiikinga mwetegereze 2016 is it 2021 babagambanga wolaba gundi tiikinga ne babavugira mu drive eyo ng'endiga. Naye ku luno mbadde nkusaba wowulira manifesto ekugasa tiikinga, wowulira manifesto ekugattako tiikinga, wowulira manifesto ekuweesa ekitiibwa mu mukulembeze gwe walonda tiikinga. Yes, kuba amazima Khalifa atuchallenginze, amazima googerwe. Khalifa nabagambye oyo omwana mugezi. My dear, Khalifa was one of the best students. Ate Khalifa alese ekigambo mu butuufu kye njagalidde ddala. Akugambye nti bannange okwogera oluzungu ennyo si bwe bukulembeze. Oluzungu bululimi buli omu asobola okukola ki? Odwogera. Omwana n'akubira ddala ennyondo ku mutwe n'agamba nti diguli buli muntu asobola obbeera nazo ne ku nnassa bazigaba. Khalifa lungu soke mpulire ku ndowooza z'abantu wano katono abantu bambuulire Khalifa tiki oba omwana awadde gundi egatta abakulembeze be tulina kati olwaleero abamu oluvannyuma abantu bajje badisikasinge ku nsonga ya Khalifa aganaga abantu abayina enkizo mu politics. Brixton Station. True leader. Yes, boss. Agamba chi. Agamba. Desh Kalisa, the host. Ekiriwo. Agamba chi papa. Naye Khalifa tiki. Tukkirize nti Khalifa asoose n'akomya politics ow'emapega gotobadde naye back gone days owaba yesije ow'okutuwa manifesto. Thank you. Kitegeera. Muina abakulembeze bonna be muina kati segenda kwogera kibiina I'm sorry. Naye bwe bajja bagamba bugambi nti ono mubi. Tumumanyi nti mubi nesi kye twagala. Webale. Gwe kitaawo mubbi abaganda obabbi okitegeera dembe okukulaakulanya abantu bo. Okugana effamire ebintu bino omusajja byoge ateka wempe mugigenderere abakulembeze bezzeewa. Bali mutuba lya Khalifa anagana mujjukire bano mugati gwa bate ebintu byabakolanga. Abantu abakolanga abantu bwa wansi omusanga mu ddwaliro nga tekulina kamera nga agaba emigaati n'ebyokulya. Love katono nnyo. Love. Kusaba busabi nyamba buyambi kumakya otera kukozesa byakulya ki nange mbiwe ku bantu bange. Nze ndi muntu wakayoga na mazzi gabuguma naye ng'ensonga enkyabi entandikirako. Bannange ne bono twabutunuzi segirinyo ojja kulaba tunula ebintu abantu ab'omukabe baze bakola. Khalifa abagambye
nti Kawempe yemu ku bitundu ebisinga ghetto. Kalifa ghetto agitegeera alina olwetuvude nti Kalifa ghetto agitegeera. Waliwo obwedda agamba nti bonna babbi kituufu bonna babbi naye kati katuwe ow'omu ghetto ayamba ab'omu ghetto so saasula mu platinum atajja ayamba abeeno wansi. Mulekerawo abantu abatambula abalamu okutambulira abalema nti nyamba muntu wa wansi gwoli wa wansi. Oli mugagga fugge nti nyamba wa wansi. Kati Kalifa ye wa wansi. Kago tuba tugenda naye. Kitegeera. Bannaye bw'ole alaba Kalifa yenna waali muweka ttiiki. Kalifa tuli ku side yo tetuli be Kawempe ne tujja kuwagira. Kiwedde. Yangi. Lesh. Wangi. Wasubira mu kyeyo. Atutunula. So, ekintu ensinga okweyagalira mu mutima gwange kulaba alternating governance ekitalimu hatred, ekitalimu nkwe, enkwe egira mu mukulembeze kennyini. Nze Kalifa simwinako obuzibu, kiba kirungi ne gavumenti yaffe etandika omanya nti we don't own certain constituencies. Oba Nuupu yawangula olusoose tugabire ekibiina ekirala, oba tugabira alliance, oba tugabira Yakuba kusoma ng'ayogera eby'amagezi. tumuwe tumwaganagana yagenda ateese tateesanga bubi naye kubanga oluusi aba n'obusungu naye tateesanga bubi n'akamu tumuwe lumanya ayinza n'okutusapulayisinga bulungi nnyo. Omuntu atuuse obuyambi mu bantu ba bulijjo ye muntu omutuufu, naye omuntu okulonda omuntu olede looya oli looya bulijjo ssente olina Land Cruiser, olina kikatate boonoonya ki, olina emirimu olede emirimu olede ogiyina. Muleke n'abalala kati gw'ogambye wagenda okufeyaringa bya looya ogamba nti ogenze kulwanirira abantu ku ebyo bi human rights. Sigalayo olwanire mu human rights wali mu kooti. Webale. Nze kati nonze ayogera ndi wa Nuupu super. Nkumanyi. Naye looya yonna asaana asigala awozesa emisango. Banange tetweyagaliza nnyo. Waakiri Nuupu ate alonde omuvubuka ataliimu kale emirimu gyonna owa ghetto nja kusanyuka. Baghetto bokka beekube, baghetto bokka bateese, baghetto bokka bakole ideas zaabwe. Banange okweyagaliza kiyitiridde ate ddala mu bano abagamba baasoma. Banange tukakane. Nange leero nwagize Kalifa kale ebyange bantu kudibuda mirimu gyaffe oli looya ate oyagala bwa MP kakati emirimu gya bwalooya oyagala gisuulirawo baani? Nedda ssebo si bwe kibeera ssebo. Si bwe kibeera. Supporting aganago sirikire. Kikozesa political parties muno sova mulimu gwonna gw'olimu n'osigala ng'ogukola n'ojja n'orepresentinga n'abantu b'orepresentinze. Liyamu lwaki mudibuda emirimu gy'eggwanga? Kati bwana agenda mu parliament looya ani anawolerereza bafuutu soja nga babakutte. Muleke aganaga ayingire parliament. Anti ne MP asosigala nga looya. Musiramu obwera bize. Baseggona bye bakola. Bizo batogenda funa time. Ate baseggona si webadde mu misango gy'abakabaziru gguluka. Kati nze kankuwa example gwomanyi lwaki ekibuga Kampala emyaka 15 tufiiriddwa. Lwansonga omukulu buli ssaawa tugamba luulovulo. Buli ssaawa abeeramu bono zibazitwala tetufunyemu. Buli omu asigale mu layini mwali basiraamu agana gagenda oteseza ab'e Kawempe. Agana gabeera wa?
Aganaga nsarwa yekawempe obadde ki? Ekabowa yavaayo. Nkutidde kakati gwe gyoli gye wazaalibwa. Zolooza mbeerawa. Ombeera wali eri mugundi. Ask it wama true leader. Ate era wenzija representing abeno chovola nkubuze Kabowa yavaayo. Ayinza okuba yavaayo. Simanyi chovola bakubuze. Okiikirira gye wazaalibwa. Si gye wazaalibwa naawe. Jo wangaalidde kakati gwe oliwa ye Liam. Jo residingira gye Liam oliwa. Kyanja. Era kakati wesimbe wekyanja. Nze nentunula kati matunula mu Ssennyonyi. Naye Ssennyonyi ku musimbi gwakukumbya omusobolo mujjayo. Anti saagala sina na ambition ekola ki? Abaana ku ssente zebabya. Naye Khalifa okujja si kibi. Buli omwage nze manyi kyenjagala buli omwajja n'agezaako. Khalifa tazze kugezaako. Obuzibu bweko anti era okuwangula osooka agezaako kati azze awangudde. Azze mupi. Maanyi g'abantu fe abamutwalayo. Tolina by'omutwalayo naawe birabidde wano. Obadde ki? Khalifa. True leader twali wano ffenna ku Sunday ng'oli mu bannalukoola. Liam mbadde manyi oli die hard wa mukulembeze sana bano ena abaddirira nabo oli die hard. Twagala basajja nga ba foot soldiers baba besimbawo this time around. Twakoya abasajja b'obutaayi. Khalifa sikugambye bw'oba omugeraageranya agwa mu kiti ekyo sikugambye soja muje baleko basibo ne bajja kale onyeyo foot soja wa Nubi True leader obwagizi nga bw'amaanyi nze njagala nnyo omuntu akona manifesto ya Khalifa emaze okumumpesa obuwagizi. Byempulira ayogerako Khalifa tayogeddeeko nti bannange ekizibu kya Uganda ye Museveni, bannange tofunye eddagala Museveni, bannange bakusibye mukobe Museveni, bannange mama we yarwadde soko linde muko mumpeyo ko budakika butono nnyo katono nnyo katookerwako ki kino baganda bange kati True leader naye sawa zino olinga Khalifa bye bimu kuba emabegaawo watugambye wabadde oyagala na lukoola ng'oteesa ku nalukoola kati sawa zino otugamba kati sawa zino otugamba oyagala Honorable Gundi Khalifa Aganaga. Anti kati mujjukiremu emabegaawo Khalifa Aganaga bwe yali ajja. Omanyi nti Khalifa Aganaga yali yesimbawo ke mabegeri nga yagalira kadi ya NUP n'ekigaana Buganda. Naye bwe kyagaana kadi ya NUP bwe yagaana yanyiiga. Yesimbawo Lindy. Era bwe yanyiiga ndowooza mwalabye ebyaliwo. My friend, you are lying. Kati embanga mwalabye ebyaliwo ku olwo. Now tumaze okusiba amataiga ba True leader kati leka kulimba. I'm Honorable True leader talking on behalf of Khalifa. Leka kulimba. No. Naye ku biseera bya Rosias gayo yoba yejjanga yesibye kwa Rosias. Ate yesimbawo yajjayo nsonga yali eruma abantu. Nsonga si yajjayo. Demo musoke mutulire mukimanyi nnyo kwa Honorable. Obuzibu ebyobufuzi Khalifa yagala kwesimba Khalifa ne bamu makadi mu NUP. Era kye kyamunyiza n'ejuzi waneo twali ku live nemugamba nengamba Khalifa ngamba nti ng'avuma gamba abaana b'NUP bamuvuma bino byonna bibeerawo biki byonna nemugamba nti naye obuzibu bwava ku ggwe walinda abali eri abakwogerako baali balala kati gwe n'otwala nti bano be bakwogeddeko ab'NUP naye nga kati gw'osinga nze okunyumira ettaayi bro gw'olina akazibu kanene tejja kunyumira nnyo Mukama Katonda ate bwe muba mutandise ebyo nno ngenda kyusa omulama mu ennamba iwe ngende ku byange ekituufu manyi kye tuliko ekituufu kiri nti olaba Khalifa Aganaga okujjajje naye nga nze mbabuulira amazima ku Kawempe North Khalifa tagenda funawo kifo saagala balimba gw'oli musezi genda ku ground kati ffe tubeera ku ground genda ku ground kyo Khalifa
ekifo kigenda kubeera kizibu mpozi ng'agenda kujjira ng'agamba nti waliwo nga ebiri kusaidiye oba ng'amagye biki naye binaaba tebiri kusaidiye okusinziira ku kiriwo kati saawa zino ekiri ku ground Khalifa Aganaga taliimu ate n'okusinziira abayimbi bye bazze nga badisappointinga abantu abayimbi batandise babuuka omanyi nti waliwo abayimbi saawa zino bali pala simanyi obaddeko nga omusajja ayogera manifesto ye oba just ndibaddeko kati golowooza mbu nze mba simanyi kigenda live buli kimu ekiba kigenda live mba nkimanyi nze mbeera live mbeerako mba ndaba ebigenda mu maaso kituufu ebyo ebigambo kati kankubulire ebyo ebigambo boogera mu manifesto agambye ekyo kubanze sigyolidde sijjalimba Baroni gwe tobaddeewo banga kiri omaze mu busezi tulida sokoleke tugende nawe akoze manifesto okusinziira ku manifesto ya Khalifa Aganaga kubanze mulabi abadde ayambadde bulungi nnyo ayambadde nga toya black wansi kubanze mbadde ku live ze zonna obwedda buli kyayogera nga nkiwuliriza nga nkinotinga naye nze nkubuulira mukulu Baroni akasaba kajje ku mutima okateeke we tukalabira akasabo kajje ku mutima okazimbe bulungi wali we tukalabira otandika okusawula abantu bangi bali eyo babonaabona you cannot be here ng'olina ekitone kyo kituulidde ku mutima kateeke we tukalabira Neda siri musamize wabula nze nibabuulira amazima ati nze mbabuulira amazima kyammanyi Khalifa Aganaga tasobola kukolera abantu ba Kawempe okusinziira embeera za Khalifa yakubanyiganyiga okola izo basobola tosobola kigamu tasobola wangula tasobola kukolera abantu ba Kawempe naye mwe Khalifa mumutegeera oba nedda naye mumanye ensonga ezayawukanya Khalifa nemwe wakatonda mwinayo ofisi mumanyi nti Khalifa mikono webati wamaze mbadde njagala abaana bwe bajja ku ssaawa zino mu Parliament era Khalifa yasoose I'm proud of him abalala nabo bajje oyo abasajja b'obutaayi tubakooye ddala nga tugezeko ku babaana nabo tulabe enfuga yaabwe tuwuliziganye katono nnyo we Baroni ogamba abasajja b'obutaayi bekankubuulire ebbanga bannayuganda lye bakabidde amaziga mwabo be muyita abasoma ennyo mwabo be muyita babutaayi mbusimanyaho nale banyumira essuuti mwe temumanyi bbanga bannayuganda lye bakabidde maziga olwaleero ababbi abakyasinza okubba sente z'omuwi w'omusolo be bantu abakyasinza onyumira amataayi mu Uganda mukiwulira oba olwaleero omwana wa Geta avuddeyo nga mu manifesto ye tumaze ebisanja 2 gy'emyaka 10 teri munabyabufuzi abadde akyavaayo kuwa manifesto ajja buzinga buli omu manifesto gyaleeta nzijjako Museveni kyekizibu naye omwana akubuulidde manifesto ng'eviira ddala ku muntu wa wansi mpaka kubyayogedde tekuli kigenda kuyamba nawe weesimbewo omanyi obuzibu bwe mulina mu bulamu bw'ensi obuzibu bwe tulina abantu be twakula nabo abantu be tuwangadde nabo kasitookola siteepu emu yokka emusingako avaamu kuwalana kati gwe Jackson ennugu kyoyogeza eryegi Khalifa we wamumanyira kati olaba ali mu kusomokawo ebiseera bisinga abantu tukuze nabo ne betuwangadde nabo obuzibu bwe mutufunamu akalulu akako batumwe muyina ennugu muyina mutambula n'amasabo ku mutima naye mbalayirira banakawetuliziganye mufuuse endegeya kati liya mumuwe ku kitiibwa liya mutagala bintu byamulekanira ajja kulwala kantoloozi bantumwe mbalayirira amazima ga Katonda agenda baswaza ekyo kyabulira
Ulira tukole ekintu ekya. Oli mu Uganda. Oli mu Uganda tata. Okay. Kati tukole bwe tuti. Tugenda tambula fena. Parkinza wano ku border ya Kampala Central ne Kawempe. Okay, mbadde ja tukole ekintu bwekya kimu. Tutambule tugende mu Kawempe. Tubuuze muntu ku muntu. Wendi. Mukitegedde. Kati nze kennyini ngenda program ngenda zitekako ku account yange eno ngenda tambula already program namaze kutengeka. Ngenda kuza muntu ng'ofaki. Nja abeesowoddeyo. Ekyo bakiyita kubeera na statistical data. Okitegeera? Tugenda koleeta oluzungu babagambye zakadayogera mbitegeera. Bamanyi ojja fanadde. Baron. Kalifalo kinze leero. Nkulayirira mu wiiki emu. Ogenda kujja wano ogambe mwana akasajja nno kataddewo embeera mbadde nkanyooma. Nkinze leero oyagala leero otandikire ogenda obbuuza abalonzi be. Ne lwaki temwagaliza bannange? Okitegedde. Anti era nja babuulira nja bagamba nti Kalifa yeesimbyewo ali omu ku beesimbyewo. Mubuulire nti waliwo Kalifa, waliwo n'ogundi Muhammad azze muli. Olaba n'abeesimbyewo abalala tobamanyi oba nanna. Mbamanyi sabo. Waliwo Nalukola, Luswa Luwemba Muhammad, waliwo ono gundi Futu Soja waffe. Bwe muba mufutu soja mwabo bomenya futu soja yabeera jja tetukyagala babutayi twakoyo obutayi mu Kaliya Nalukola yamaze okukonfaminga nti bamusabe miliyoni 3.3 oyo ye bamusindi wenjogerera Nalukola yatandise okupakinga fayiro zadde mu office awoze gyaba futu soja kadi bagetagenda gikomba ate Nalukola yaragiddewo nti mu myaka 2 agenda kuba amaze okulya mu Kyagulanyi olukwe yamaze okukiragira twakoyo obutayi nkiddamu gwe olaba futu soja nga yeesimbyewo wamwe oba yenna agwa mu tuluba lya futu soja tiikinga be bagenda okubakiikirira obulungi be bamanyi omuntu wa wansi be bamanyi naku y'omuntu wa wansi mukaga twasazeewo ba parliament tujujjuza ba dread kabajjulemu ne sipiika Anti ulira tulida chengezaako kugamba kino kati obusobozi bw'omuntu tetubumulabira mu biki byatugambye kukola okitegera wabula tutandika obumulabira mu biki byazenga akola okitegera Baron obusobozi bw'omuntu ddala munabyabufuzi tubulabira mu ebyo bye yayogera mu manifesto ye obusobozi bwe wali bulabidde watabeerangako mukulembeze mu nkola olaba sabisa manifesto mu byobufuzi ite ebigambo byoyogera mu manifesto yo obitadde mu nkola kati nze nkubuulira bana byabufuzi ne saa zino wenjogerera nga mu kujja kwabwe basuubiza bana Uganda ensi n'eggulu ne tulaga ne batuwa assurance fenna nze Baron mu kaseera ako nkulayirira nabeera kumpi nga sawa bine emmotoka ebeera mu furutanka ngambirawo nti wegiwunyira Kenya gye nnyingira omwana yatugamba Museveni tasobola tufuga mwaka mwezi ne tugamba bukyanga muzeeyi yepanka leero bamutwala talinya muzeeyi tuli mu 225 nga banaye bwe muyiga okweyagalizaako mu baaki gwe novelino otandikirawo kusaba tula munno ku mutwe nga kiki ennyo ati wulira Kalifa tasuubisa byakasobole Kalifa sisobola mukakkanya gamba nti tasuubisa byakasobole era singa Kalifa politics Kalifa twali naye wano ku live Kalifa yaddukako buddusi okitegeera okusinziira ekyaliwo ku bibuuzo bye nali mubuuza ku nsonga ze yali awa nti ekyamujjawa ku NUP owulira Kalifa yadduka buddusi singa nze Kalifa akomawo n'annyonnyola ensonga entuufu ezamujja mu NUP ozikozese eki kulinaako buzibu olaba okwewasa importance azikunyonyola ozikozese eki omuntu okuva mu kibiina n'agenda mu kirala nze mba njagala azinyonyola abantu oyagala akolenga gwe abavayo ne mutandika ate okuddira bannamwe ne mubanjala we bati ye asirikidde ensonga zozaagazaaki obuuzanga nyakunyonyola eggwani ekikulu mba njagala akole azikunyonyola ozikozese eki ye asazewo okukuuma ekitiibwa kye n'ekyekibiina gye yava gwe lwaki oba oyagala ozimanya ate kati avaayo ng'ayomba agamba bamuvuma mpozi biki naye n'abaddiza naye ng'ate ensonga entuufu tasobola gyogera okoleki nga bwe yavuma statement evuma eriwa gye yali akoze ng'avuma
naye mwe temumanyi by the way Nedda mukulu balo with due respect mulekerawo okunafuya abantu omuntu okuvayo obuvinajja ku kifo ekyo aba muzira aba amaliri akoze ekintu ky'obuzira olwedde aba muwangusi era kwe Baron kakati mmaze okulaba kubanga 226 nayo da request nerabamu obusobozi bw'okubeera minisita w'abavubuka ate kati kensibye epesa ly'ettaayi nendabira ddala ng'ekintu kisobola naye era mu abajja okuvaayo waneeno mutandike tulinda tasobola tugira ajja tuvuma ajja kukola atya mwerabire nti zaagenda okulwana muddiro obwa daihard kyengezaako okugamba omuntu alina omusango gw'omuvunaano kyetaagisa kuŋŋamba nti ogira ekindo oba ogira ekito oba okola ki okitegedde omuntu asobola okuvuma mu ngeri nnyingi nga n'omuntu abadde awo tasobola nakutegeera nti bakuvumye naye ng'abagezi bokka bwe bategeera nti oli akola ki akuvuma okitegeera naye kakati okuvuma ekindo ekinene nga nkirinanga era nzisa omukka omungiko okusinga ku gugwe oba onvumye eki mpozi okulangira okutwala oxygen we nakyo kiyinza okukulamako ffe mu kyonna twetaaga enkyukakyuka tugamba nti buli omu aje yeesimbewo ate ng'oyogerera Kalifa olaba tajja kusobola wamma genda maaso James kyekisooka mbalamusiza mwenna Satro Leader Martha Nedesh n'abalala bonna abaliko nze ngenda kwogera ebigambo bitono nnyo ku Kalifa mwebaza ekisooka olw'obuvumu okuyimirira ng'omusajja n'agamba nti njagala kukiikirira abantu b'e Kawempe ekyo kyokka muwanguzi nga Kalifa. Ekyokubiri Kalifa ebigambo byayogedde byokka biraga nti entegera ye yanjawulo nnyo ku bannabyabufuzi abalala abali mu kalulu ako bagenda okuvuganya nabo. Buli kigambo kyoyogera ntereza n'ettaayi. Bonna nga bagenda okuvuganya nabo abali mu politics ono ow'okuvumirira gundi oli eyeesimbyewo ne gundi oli ne gundi yeesimbyewo. Kalifa muvubuka muto abadde mu bantu abadde mu bavubuka amanyi omuvubuka kye yeetaaga. Lwakubeera nga Satro Leader bw'agambye nti singa Katonda agula bannakawempe amaaso n'abagula obwongo okusobola okulaba kye baagala nti basobola okulonda omukulembeze omulungi. Politics wa kaakati kati we yatuuse tetukyayagala gundi simanya alina diguli mmeka simanya alina masters mmeka mbwe simanya anyirira simanya ayambala essuuti n'anyirira. Yes. Politics wa kaakati wa kugenda wansi abo abantu kye baagala abantu boogerere. Ono politics kati si wa kugamba muno nti gundi mukulembeze nti ayita wali obugombe ne bamukubira obugombe ne bamugulira. Balonedda mu mute. Njagala buuzo ekibuuzo. Kalifa kwali ku ground. Kwali kyali kuki? Aliwa. Neda se. Idea ekisoko kuyamba mu Tegeeza ground. Zenyimba zayimba. Kati lero izo nti Alien Skin ali ku ground. Okikicho tegeeza ground sebo Baron. Obuzibu wali ku muting tayagala mpeyo point ya. Ekibuuzo ky'obuuza tetukitegeera kikyobuuza. Kikicho tegeeza ground. Kalifa tali ku ground banina. Baze baziwuliriza mu State House. Njagala nkubuuze. Alinayo nimba abantu bonna abeesimbye ne Kalifa. Abantu alina kuyimba nyimba za kyukakyuka. Tuwuliziganye James yabadde akyayogera bannange. Naye leka mayizeyo ensonga yange saga okukola ki okunnyingirira. Baron kansoke kuddemu katono nnyo nti ali ku ground. Njagala oŋŋambe ku bantu bonna abeesimbyewo ekyekifo ani asinga Kalifa erinnya era ani asinga obeera ku ground. Nze labayo mbadde nsaba nkuddiremu awo wenyini Mr. James. Mbadde nsaba nkuddiremu awo wenyini Mr. James. Bannakawempe obanze jenva Mr. James tetwagala bamanya twagala abantu bagenda tukolera bintu bye twagala. Mulira akasajja ku mutima. Musoke mulabe
tuli bwetu kino kyenjagala okuyisa osokoleke Mr. True Leader njagala omuntu agenda okujja okiikirira bannakawempe ng'agenda basakira si kujja eri mutwe gwe mukalu na bumanyirivu bwo nga bwe muganya ab'amataayi twewulirize bulungi nga bwe muganya ab'amataayi bannakawempe kati essasage gye balimu omusaayi guyiika balina ebbwa ly'omusajja waabwe abadde abalwanirira gundi gwe tuba tumanyi nti omusajja abaddewo omusajja eyakatuvaako nga tannawumulana bulungi atugamba agende ng'alwana tetusobola kuddira muntu atagenda kubeerako kusaka kubeerako kyasakira muntu tetwagamba n'ebintu bijemalirize kibiina kundegundi ekyamazima amazima googerebwe nsaba malirize mukisa kukola kyoyagala akola omulabira ku ki tokola kankubuulira amazima googerebwe tugende nga tuddayo emabega era tubeere n'abafuzi abazze batufugako akalulu kano akajja kambiranye amazima gagoogerebwe ate yagagambibwa akano akalulu ka muliro nnyo Kalifa yeetaaga okujja okwesimbawo si mu kiseera kino nga bw'okiraba go amazima googerebwe mbadde njagala nkugambe akagambo lindako kati ninyo malogama mukulu Jackson akagambo kati mukulu Jackson bw'ova wano ompulira taata bw'ova wano akakasabo kajje ku mutima okazimbe wali emabbali ku lujja sayidi z'ewaka okateekaawo emabbali era si kigaanye kituufu omaliriza okukazimba otandika okusawula kubanga mwe ogamba otandika otya okumanya omuntu kyagenda okukola nga tonaba nakumuwa mukisa kitasaanidde nga tonaba nakumuwa mukisa nsaba malirize nsaba mpa omukisa malirize mwagala kulya ku ssente bwe ne bw'abadde alinamu obupangisa ennyumba nabwo abeere nga tabulina lwagadi muno yeesibye Kalifa yayagala dde okufuga mugamba amazima amazima mwe temugaagala nsaba malirize ssebe ensonga yange mbe wano atayagala Kalifa kati True Leader nze mbadde nkyamaliriza ensonga yange wamma ssebo abawala mwenna abaliko nti ebyobufuzi bya kaakati tetukyayagala abantu boogera nnyo bigambo bingi kwogera luzungu lungi kwogera kino twagala omuntu agenda okugenda mu bantu amanye ensonga zaabwe omuntu atalina ntalo n'abantu omuntu awa abantu ekitiibwa amanyi nti abantu b'ekawempe bajja kuba baagala kino agende wa minisita gundi ayogere naye awatali bano muno nti nze sijja kugenda mu gavumenti nze abosoogera nabo simanyi nti nze nvuganya gavumenti nti nze yo sijja kugendayo twagala omuntu asobola okugenda n'ayogera n'abantu nti mukolere abantu bammwe kino bwe kine bwe kiti nga tatiddeeyo nga tagamye muno nze simanyi muze ndi wa gundi nze abosoogera nabo muze ndi wa Nuupu nze soogera nze naba NRM ate aba NRM nga bali mu buyinza be balina bye mwagala okutuukiriza abantu so n'olwekyo abantu bonna abeesimbye Kawempe North singa Katonda abayamba n'abawa omukulembeze asooka okwogera ne gavumenti mujja kuba mulonzi omuntu omutuufu ajja okudda mu kifo kya Ssejjirinya kabe nga oba si wa Nuupu oba nga naye ng'omuntu omutuufu ku ssaawa eno ye Mukiibi Sadaati mwebale nnyo basse omanyi omuntu bwe mubeerako awo ne mubeera nnyuto olunaku lumu bwe luti ne muva mu kubeera baddayihadi muvaako ki bafuutu sooja baatidde dda Kalifa mwe ne mubeerawo nga mujjonkera omuntu ne mujjonkera why can't you be neutral sometimes tebasobola kubeera scared because of Kalifa abayo okitegeera gwe muleke if is not worth muleke totandika ate zimbadde nsaba eddakiika nga bbiri amazima gabeere nga googerebwa tuleme kuba na Uganda kubeerayo nga tufugibwa ebibiina ebyetonzewo ti kino kya Nuupu kino kya FUP kino kya FDC bannange Kalifa ne bwe yalize nga ye Kalifa tumwagala ku mutima nze Kalifa simuyinaako buzibu naye tuve ku eno endowooza nti nga Ragadi bwe yajja ne yeesimba okuba Kampala n'agwa n'omundi omulala n'agwa lwaki tumwagalizeeyo embeera kana akalulu ka pressure for sure this is not the right time Jackson okubeera butangaliza muleka agezeeko omukisa let him try his luck tomumala mumanyi newe yeewereddeyo n'agamba nti nesimbyewo Kalifa yawangudde mu mutima ekyo kyokka mwali mulazimaliraze nti mwali celebratinze naye agatugoogere essaawa zino Kalifa tasobola sente zimugenda ziyaza omanyi ne mwagala sente baleke bazirye gwe waziwereddeyo goloza ye tategeera baleke bazirye tumwagaliza ntebe essaawa zino tasobola
Mukuba mulambo gubula kuti mukukuba kuti mukono gusemba yafu. Nze ndiwo kusanyukira ku balala bajje. Ngabye wao wempe yeta musajja w'amaanyi. Duke of Nansana. Nze njagala obategeeza waliwo mikwano gya Khalifa we muli ne babaho ba Frank abaho naye mulabyeko wansi. Akubulidde amazima kozi omuntu amanyi Khalifa asobola okubuulira amazima muleke kuwagawaga basajja. Khalifa naffe tumumanyi. Muwaga lwaki tumuleka n'agezaako n'alema muwagawaga abuteke mu kalulu jjukira ye yagwa ye muyimbi bw'obeera nga tolina kyomwagaza lwaki tomuleka n'agezaako mukisa gwe. Muleke omwana agenda agezesa omukisa gwe. Lwaki oba omunafuya? Nga mugamba tasobola. Yamala bakuba asobola tumuleka agezesa omukisa gwe naye bwagwa n'abakaabirira temunyiiga temunyiiga buli omu yesimbawo agenda wangula agenda kuwangula nakyo insistinga ku kyakugwa nze nkimanyi okimanyi okola bimuwunjirira owulira bano olina obululu bumeka gwakimanyi nti Khalifa tawangule olina obululu you people muleme kwefuula bamanyi musooke mwemyutinge taliko muntu amanyi busimanyanga nze manyi nnyo nze gundi oyo tajja yitamu Baron ffe tukulidde mu byabufuzi tubimanyi muve ku ebyo bye munafuya abantu abantu abagenda okawanga nsaba kwogerako bannaffe abakulira mu byobufuzi ab'ebyobufuzi bye baweerera bye byalabirira ne bayola kuva ddi nga tukeera ku makya okugamba nti nno tugenda kugamba omuntu assuming position in a public office nti agezeeko naye alabe. Let's vet people according to their capability. Okitegeera tuvetinge abantu okusinziira ku butya bwe bayimiridde socially, tuvetinge abantu okusinziira ku kiki kye baagala bakole ki batuuse eri abantu. Bino ebintu muleme kugamba nti nno ono agezeeko n'ono mumuwa omukisa. That's how rotten our country has gone. Mugezeeko okufuba okulaba nga mwedda because abantu abasinga wano nammwe ekituufu mukimanyi. Khalifa aganaga abeerawa. Khalifa aganaga ye-establishinze atya ng'omuntu. Yeeyoze atya, how has he nurtured himself to be that leader? Oba just avudde eri abuukidde nti kakati opportunity weeri, kakati essaawa zino eno nti kakati weba waliwo opportunity ya by-election yange zizze. Okitegeera ebyo byonna mu byogera naye abantu abasinga wano eno simanyi oba mukozesa mitwe gyammwe olumu okwogera oba abamuvoola no nze sivuma simanyi na kuvuma just nze njagala nnyo omuntu n'okozesa omutwe gwo n'omanya nti nno wa wenjagala okugenda era kiki kyenjagala future yange ebeere n'abaana bange fe abasinga kuno tuli bazadde. Okitegeera otunuulira ekintu n'ogamba nti naye kaakati Khalifa aganaga okay soko tulage obeerawa okay Khalifa aganaga soko tubuulire oyimiridde otya ng'omusajja. Okitegeera ekirala tubuulire triumph stories zolina ku table kiki kyogenda okubringa to table kiki kyogambye nti ogenda kutembeetera abantu ebyo ebintu abantu bimutandikawo ne mujjalo ne mubuzaabuza abantu nti twetaaga omuntu agenda okusobola okubeera ng'agenda ayogerezeganya ne gavumenti nga bwe bayogerezeganya nabo ddi era ne bakola. Mbadde nina ekibuuzo kyo katono nnyo. Tujjukirako omugenzi Honorable Sseggirinya Mukama amuwummuze mirembe. Mu kujja kwe mu kumutunuulira yakulabikira atya era yalina ki? Era bw'ogera ku makya n'otunuulira ababaka abamu ku baakolera abantu baabwe Sseggirinya osobola okumuteeka ebbali. Nze kankuddemu nze siri ku kiki muntu kyalina nga bw'ogambye nti omuntu kikyalina. Nze nkubuuzizza omuntu yeezimbye atya okubeera omukulembeze oyo gwe mwagala assuming position mu public office. Mu public office lwakuba kati ennaku zino mwazifuula za jjenjeero mulowooza buli akeera ku awo wetuli if you're someone who can submit on such a issue olina okubeera nyoto nti byonna zoobiraba. Okitegeera kati awo wetwatuuka nti kati twaddira abantu betwalinga tulabanga abasobola ne batudisappointinga. Kati katugezeeko kuba n'abantu osanga nabo abalaba obulumi bw'omuntu wa wansi
You understand? Nze nkugamba ebigambo bino nze siyagala yadde omusajja ow'obukooti yadde obutayi mu parliament this time around era bonna weesimbye foot soldier nze oyo gwe mangenda okutiikinga n'okunoonyeza. Obadde okimanyi nti Seggirinya yazimba profile yo okuvira ddala mu kukuba amasimu ku radio? Yes, mujjukira y'ensonga lwaki ne Khalifa akati Khalifa wo gwotuleetedde soko otuvula ate Duke ng'ate ayogera ku nsonga ziruma abantu naye njagala otubuulire essaawa nedda anti ogambye tugejinge nti nno Seggirinya yajja atya yajja alina kati tubuulire Khalifa wo akedde ku mata n'abuukira by election kiki kyabadde nakyo? What are the triumph stories he has to say to us? Kyoba oyogera amaziga kati Duke kankubuulire ebigambo bino. Nze Uganda we yatuuka. Uganda yakakati nga bw'ogiraba. Omuntu akeera ku makya n'avaayo ku ground. N'avaayo nga Khalifa bw'ali essaawa zino nga bwe nkugambye nti nze foot soldier yenna bw'ajja essaawa zino ng'agenda mu parliament gwe mpa akalulu kange. Abo abaana be bamanyi obulumi bw'omuntu wa wansi era be bagenda okukolera abantu baabwe. Ekyo kyennyini kye babasuubiramu. Ffe twakooye okulonda abasajja ab'ebitiibwa. Nenga batuke yo still nga bakufuna era nga bawulira bakyayina omululu. We are tired of that. Ensonga lwaki nakera ku makya n'enjagala Bobby. Ebiseera byange byasooka nga tebannatandika kuyuzamu kintu kya musajja kuvuma buli abaako kyagezako okutereeza. Lwa nsonga yali amanyi omuntu wa wansi. Yaviira ddala ku root ng'amanyi omuntu nga ne bw'anajja n'akera ku makya n'alinnya ku ntebe. Amanyi kyagenda okuweereza. Amanyi ennaku y'omuntu. Okitegeera naye gwe tukooya abasajja ab'obusuuti olw'okuba balina empapula balina degrees balina ebitabo okujjanga okutumalako emirembe nga bakufuna era nga bakyalina omululu. Kati nze mbadde nsaba eddakiika 2 nziremu kawanza. Twabikooye. Awo wennyini nakye njagala omugamba olaba ng'olaba abantu bagamba buli ajjajja bw'atyo basooka kumunafuya naye otunulya tunulizi bantu be bakola. Omanyi gavumenti eno ekintu ekyesoyinza okukola kukeera ku makya kutunyiisa bya bufuzi na kukeera ku makya kwekyawa kukeera ku makya nga gwe omuntu nga gwe masa n'ovaayo n'okola statement ng'eno nti nze Bobi Wine namwagala mu biseera bye ebiri ebyasooka nga yakajja kuba amanyi omuntu wawe. Abasookera ddala okumwagala naye munnaye bwe wavangayo n'ogaba bannange kino kye mukola kikyamu okuvuma abantu twagala kweyawulamu nga balyoka bakuwemula nga baddira nga bakwanjala bati. Kankubuulire nga kati mwabamwe mugamba nti Kyagulanyi tagenda kwetuula ku ntebe era n'obujulizi bwe musinzirako ogamba nti Kyagulanyi tagenda atuula ku ntebe ate ffe naffe bwe tulina ogamba nti Khalifa tagenda kuwangula. Okitegeera Baloni nze mbadde nsaba mbatangazeyo akantu kamu kaliwe kati ntujjukire nnyo Khalifa yakakola concert n'egaana saali kireese osegeera naye mu kukola concert yeeyo osegeera tuddeko emabega bano njagala mbagamba amazima singa amazima byonna bibeewo teyeekwata ku kimenkena kye teyalifunye yadde abantu abasatu abayimiryadde Khalifa bamwagala kiriwa ti Khalifa asooke yeesootinge ng'omuntu kana akalulu ke tugenda mukamulyo si kasajja ku mutima tubeere n'okwagaliza bannayuganda Khalifa asooke yeesimbe ku bwa kansala EOC3 bw'alaba nga asobola alyoka ajje kawempe osegeera twagala nti omuntu yasoma nnyo bino ebyabayimbi tubireke tugeraageranyizaawo nti concert yagirangire ennaku mmeka effubikizi eryaliwo lyali lyenkana ffenna twali twagaliza Khalifa naye Khalifa njagala oyogera ekintu ng'omugamba mazima osegeera sagala bano beosodiye ng'omwami abadde wano kulembeze Khalifa tries luck tulabe gy'anaakoma. Stop that habit ng'omuntu nedda mumuwabya ebyaddala namwe mukimanya ekituufu nti nakola Khalifa asooka ajje ku bwa kansala ate no Khalifa muntu singa Khalifa teyekyukira mu kiti nga mbazzi buli kaseera mu kiti kino gwe tolina right kuva gy'ayagala n'agenda gy'ayagala. Omanyi nti Khalifa yali agadde okubeerako fusoja alina ensonga ziwayikysoja ku frontline naye era byamulemesa kiki ensonga z'owa za bwannakyewo owa nsonga zo nga gwe die hard towa nsonga
Era nyabwe ensonga zenkuwa. What do you have Khalifa tochirina? Era tanacho. Baron ekikulu bano ebintu bya politics. Tochirina. You just talking because ajidde ku side endala gyotayagala gireko. Neda nyabwe. Enkugamba kishino. Khalifa teyandibadde mubi. Owulira? Naye Khalifa yakola ekintu n'akaabirira abalala. Okyegera. Khalifa yategera bulungi yava mu NUP. Naye ekivulo kyamusala. Yajja n'akaabirira mbu abaana ba NUP be bamulemesezza ekivulu ky'okusala. Bagaana okuyita abantu nekyagula nti yamuwa drop abantu bagende wa ebyadala Khalifa tasobola kufuga abantu abo ye mazima taliiko singa Khalifa abadde ku ground nga ekawempe yabeera mumutidde tanabana kutandika adde okuyita mu bantu bana amazima beetaga kati bannaye muli kuwaba omusajja asaasanya obusente bwe obw'obuyimbi jjukira yagwa amala okusaasanya obusente bwe abakaabire wano eno ogaavu nga talina mumale mumusondera muleke akaabe tujja kusonda muyigiriza okuwa abantu omukisa bannange muleme kubeera omuntu amazima kubuuze mukulu Jesu wali oyagala abavubuka bamugoberera abakozese kati kibanga kugamba Kyagulanyi ne Museveni nga beesimbyewo n'oleeta kato oye mbu naye ate abeere mu kalulu ayogera ate toddamu okwogera Katumba yegwe balolo tokkirizibwa kwogera Katumba katwogereko yogera taata kati microphone ogijjako buzibu ki ne Baron sirikako ate ngenda mumuwanula liya mugenda mu maaso obuzibu we buli teri atayagala Khalifa okitegeera nze simuyinaako buzibu okitegeera just track record ye eya Khalifa nze mbeera mulaba wano ku live position gyayagala yakawempe okitegeera woba omuntu ng'oli ku opposition oba oyagala position y'abantu bagiretaining abantu b'osobola okwesiga okitegeera gundi gyagiddemu FDC san opposition party ekyo kitegeerekeka okitegeera naye Khalifa simanyi Khalifa afaananira abantu abagenda okulya ku speedi ya yiriyiri afuuke kagabo okitegeera bajja afuuka bakagabo wano atufuukira ekizibu naye wekuba kulya agenda alye wetuba kyetulonda kasita mwaka gumu naye obuzibu challenge weeri omuntu awangula kawempe kati agenda bane chances nene okuddamu muwangula mu 2026 kyovola yo position tebagizanyiramu okitegeera era naawe nupu ejja fiirawo kuba omuntu agiwangula yenna agenda beera ne 60% chances eziddamu giwangula mu 2026 mpozi kwa bagamba bamuwe guno omwaka gwe agulye leka tezemu katini Khalifa tumuwo omupi mama yanasa omuntu happy wangi masa wama submit your submission mbadde manyi omaliriza mukwano we bambi alyeyo omwaka naye nze wemba weka wembi nsobola londa Khalifa nga sikulimbye naye abantu balonda Katolo Bwama naye abantu bagenda bayiga bye balonda ku Katolo Bwama mbutumuwaalye ne kati bangi bazze bwe batyo botandikira gye byabaliyamu abantu bangi Khalifa tosobola mujajinga nnyo kuba asobola okujja Khalifa without opening it Khalifa asobola okujja n'akwewuunyisa why can't you give him a chance? Waliwo bangi ab'okuwa chance kyetukugamba naffe bannange baveeyo naye mumuleka abeere omu ku abo abaweebwa chance gwe lwaki olowooza tewali buzibu abazajja olaba big eye kati ze sobola wa big eye kalusi wemba muntu wennansana
Kati waliyo ate abagamba nti naye bamuwe chance, let him try his luck. Gwe lwaki oba olowooza nti omulala agwana chance omulala tagwana chance? Awo wokka we wannyiizaawo. Abantu balonda ne track record y'omuntu Martha, omuntu aze yeeyisa ati omuntu aze ayogera biki. Okitegeera position mbadde njagala kusalamu ekirimi. Gayo ono bw'atandise naye singa twali tulonda ekyo liyamu wali badde oddamabega manifesto y'omusajja ebadde nnungi, like the way he outs out his words, ayogera bulungi, alina ensonga eyamba abantu b'owansi. Mu buli ngeri yonna bwe mugenda ne mugamba nti you're not going to give him a chance. It's very rude. No, teri aganye muwa chance. Uno Baron yakulaga nti Gayo amumanyi, ali muyiwa, yena amukubya amagi. Mu ngeri yonna it's not fair. No, Baron y'omulaba kati kankuweeyo. Nange simugaana kwesimbawo naye kyengeza Baron ye foot soldier. Okitegeera. Bali abatuuka ku ground. Musibye mutya? Twabakoowa abo baatugamba. Nze situuka ku ground ebintu byonna byakulayizinga na facts. Bannange, gundi bane mumwadvise nze mwebale, let him be. Mumuleke. Nga twalonda wano 2021 ne tulonda ebiwulenge. Ne tulonda ebimpemempeme. Okitegedde. Ne tulonda emiziringu. Ne tuyisa obubi mumuleke. Ngale tujesigala mu byonna okitegedde amateeka yalina amanya nedda batugamba ekintu kimu nti buli wolaba ambulera tiikinga batugamba buli wolaba ambulera tiikinga tuleke okubeerawo okugamba nti simanyi agidde mu kibiina ki simanyi kibiina tuleke okutunuulira ebibiina lwakuba bwogamba nti ogoberera ne mu Uganda ojja kukizuula nti tetulinamu opposition mu Uganda. Okitegedde? Oyo hiyase ate kati eyo stoko sijagala. Okitegera. Era tetulinamu onoonya liyamu akutugira awo nga tolwadde. Baleta assumption. Omanyi omuntu ayogera bw'ati aleeta assumption eri. Museveni yakola Nuupu. N'omugamba kale yagikola. Kati ffe mutuleke tugiwangire. Kati kyenkugamba nze Khalifa yesimbewo naye ajje buli ajjayo omuntu wamu tulonde omuntu ng'omuntu tunulire ne biki byagenda kubanga biki byabanga agenda ebyo bivudde mu njogera ye okitegedde nze Khalifa atandise okwogera leero manifesto ye ngiwulidde leero abadde nti omanyi nti Khalifa yagezaako keera okwagala okwesimba waawo naye agambe teyesimbawo nze gwe namuwulira bwe yagezaako teyali mu kawempe ate lwaki ajja Kawempe ate kuli yali ayagala kwesimba wakati yakyusiza ayagala kujja ene wali Alozias naawe otumenya ataagaanayo okujja eno otumenya moyo sange ebyaka egiyisa abadde abeera gundi ate bino ebintu biriko omuntu asula gundi Baron yambadde red atumenya naye bannange you cannot reason like that kati ebyo bibuuzo byobuza bijjirawo omuntu bwabaze yesimbyewo kati ate kati wulira ebibuuzo bye mutaagala ate abantu bibaagala okuwulira bantu ki kati abantu bekawe ekikubira nti Baroni gwe wa Nuupu njagala ombuyire manifesto ya Khalifa obaddewo wano kuba nze sibaddewo sigiwulidde agambye ekintu tabaddeewo owulidde eki nga talina kyabadde mu kato ya Black ebaddeko gundi Khalifa nga nedda tobaddeewo hafi wamambulirako manifesto gyagambye. No, like on my side, I'm not against him, and I want him to try his luck. Naye ulira listen ulira ekituufu kiri nti nze I came here just against Baron because buli ngeri yonna buli omu amuleme alinga alemesa because of whether wali kankubulire manifesto ya Khalifa wagambye kyali ono omubaka agenda okugenda parliament bane Medi Blood mu muting tali omubaka agenda okujja agende mu parliament ye ebyokuteesa ennyo tabirina agenda kugendangayo olw'ensonga z'abantu be ze banaabanga bamutumye ze bamugambye agenda kwenyigira nnyo mu kubeera mu bantu be ebibaluma okubiwuliriza n'okusinga okugenda mu parliament okuteesa owulira era bwe babeera bamusuubira okubeera oyo omubaka agenda okugenda mu parliament okutuula ye tali part of that
wabula ajja nayagala kujja ku kuyo bubaka okutwala obubaka bw'abantu be ng'amaze okubayitamu ne bamubuulira ebibaluma n'agendera Mwima Mbadde ninayo ekibuuzo. Mwima Kalifa alinde campaign waba yagala Kawempe kola ebyo byogambye mu manifesto ajje ku LC5 gye babikolera wotunulira parliamentary seat you have to come to parliament nze wamma Kalifa ndi mabegawe kubanga ze tewali mukulembeze wa parliament yali anchitidde nga Nsereko waliwo omuntu abagamba muyagendanga mu parliament okusinziira ku byayogedde ndagira ddala ndabye ekifaananyi kya Seggirinya ne parliament yagendangayo naye agambye ajja kugendayo naye sijja ajja okumalanga obudde bw'obusinga ajja bumalanga mu bantu bakulimba eyo kati ayagadde bawa mu bimwa kati Seggirinya akikola ate yo pate eyo gundi eyo section ya FDC it's an NRM box ulira chovolaba nze amaanyi yeyo babesije gye bava musi yeyo balukwago besije mwe bava kati besije bava mu it's an NRM box Singom omanyi yesije wa FDC lwaki mwe mulowooza singa mwandibadde mumuwa mbuuza gundi Baron singali kusonga z'abantu tubadde tusobola omuwa kibyoyogera naawe wakadi ne bagaana ogimuze baana abaddayaadi bo bano nze bantama sokoyindeko bonna kambabuulire hafi Kalifa ngazze mu Nuupu nga abadde ne Nuupu card zezo prerequisitions z'okugenda okufuna gundi card ng'ayina card ya Nuupu owulira atutte CV ye n'atuuka wali ne bagamba muno gwe bawadde card bwetuti nze kamwa kwogera kuba bamanya eri waggulu ekitegeeza bamwevaluatinze nti asobola okubipresentinga eno. So in short yakoze ensobi okugiramu yakoze ensobi because it's a democracy omuntu ayita wonna Liya mulindako njagala akalulu ke Kawempe tukajjemu ebibiina buli omu nga bw'abaze tuba tumutwala Osege Kalifa talina nsobi gye yakoze kugira mu kibiina kyonna kyayagala muntu mukulu yeesalirawo Osege Liam nze ndi musajja awagira Nuupu gano njogera mazima naye amazima agaliwo essaawa zino Kawempe teyeetaga muntu nga Kalifa aganaga nkubulira akalulu akaliwo essaawa zino amazima tugamugamba amazima agenda gezaako ne Kalifa 2026 simwagala kubeera nga Ragadi gwe buli kalulu koweesimbawo n'ogwa muganda wange mwagaliza kisinga omulala Kawempe yeetaga muntu ng'ani kubanga ogenda okugamba nti ono stepping aside oba olina gwogola ki gwowaayo ani gwolaba gweyeetaaga Mwima mwasiibye mutya mugamba mutya mwenna kakati omukulu agambye nti Kawempe teyeetaaga mwami aganaga aba alimbi okulonda kati we kwatuuse abantu tebakyalonda nga gwe kirowooza Jackson nti Kawempe yeetaaga ono abantu balonda bo kwagala kwabwe ani agenda obbawa Bible ekisooka kati mu bantu b'ennakalaba nze abakajjayo empapulo okwagala Kawempe aganaga kwali ku bantu abasookebwako ab'enkizo abamanyiddwa nga tuvudde ku bino nti aba agenda kukola ki oba ki mu bantu gyali ate ennamba esinga Kawempe eronda era beebuba aganaga tewaliyo ku sayidi eri gye bennalabye ayinza kuwunya mu aganaga essaawa zino. Ekyokubiri Kawempe ejjudde baana ba aganaga bokko kutandikira wansi mwebyo bye mugamba nti abantu baagala b'amasuuti simanya corporate ono ategeera nnyo n'abasiru we bayitirira obungi bajja kutegeerera abagezi ate mu kulonda kyekisalawo asinga abantu abangi yagenda mu parliament. Ekyokubiri tawuni eno mugiraba
essaawa zino egenda kubeera NRM akalulu ekeetaaga, opposition ekeetaaga, aganaga omukisa ogwo guyinza omuyamba okuwaguza abantu abo kubanga NRM mukimanyi bulungi egenda kujja ng'ebbeesa na Nuupu ng'ate singa kagiremerera okubeera ng'ekawangula wakiri ekibiina ekirala kikatwala naye ono by-election temusuubirayo nti sayidi eri eyinza okuwangula akalulu k'ekawempe. Kati aganaga alina emikisa ebiri, abakulu bano ababiri gye banaabalwanira asobola okuyitamu awo najja n'abamegga. Ekyokubiri abagenda okuwerekera aganaga mu kunoonya akalulu kigenda kumatalinga nnyo. Bw'aba jidde ku FDC abantu bangi nnyo bannabyabufuzi ab'obuvunaanyizibwa be tugenda okulaba nga beeyawuddemu. Temusuubirayo Lukwago kukeera kuvamu n'alya mu kibiina kye olukwe n'agenda n'adda ku Nuupu era agenda kusitandinga ku FDC kikyegambye. Kikyotegeeza politics omugoberera. Mugoberera bulungi nanti kati wuliriza FDC yerimu essaawa zino kati Lukwago erina abasajja nati Kampala mulimu abantu baayo nga tojja babuusa maaso nga bamwami Lukwago. Anti Lukwago mu FDC twamugobamu. Owe Katunga twabagoba bali Katunga. Nanti Katonga si kibiina. Nanti wuliriza abali Katonga FDC Katonga si kibiina wabula guli kiringa kisinde. Katonga faction. Naye ng'FDC omuntu alina okukwata Khalifa anagale omukono yena mafaabi n'andaala okitegeera abo be bantu be tuli kujja nabo abo kati kakati ate mukimanye bulungi nti mulinako aganaga ayinako omusajja ono ow'enku gundi owa Fangoni naye agenda kujja mulekerawo okusudiya abantu we mutwe mwasudiya wano n'abaho kujja abatawaanye mu kalulu Wamutye mwasudi abaho nadduka n'okudduka. Akati okulonda kusigazze ennaku ntono nnyo. Kumpi myezi abaho asobola kuleka omulimu gwe n'adda mu bino kweri. Abaho yajasiwa n'abajja kubanja okitegeera. Medi okulonda kusigazze emyezi ebiri. Ekyomukisa omulungi mu bonna abaakajjayo empapula ku sayidi ya Nuupu. Tetulabyeko abadde ku gulawundi ng'oggyeko n'omwana Nalusona abadde atambula n'ensereko. Tosuubirayo wannakawempe okukeera ku makya ne munabeera kadi mugiwadde omuntu abadde tali ku gulawundi nti bajja mulonda. Khalifa abadde ku gulawundi. Khalifa nanti tabadde ku gulawundi mu byabufuzi naye muyimbi abantu bamumanyi. Anti kati ate ebyo ebintu adakola erinnya lye okitegedde erinnya Khalifa aganaga lyo lyennyini limala lyetunda mu kawempe. Microsoft wogenda ku ballot paper wosangako bayimbi bokka boolonda. Nanti kakati wuliriza ekyo kyo nkigambye nti abantu abasinga mu kibuga mu Kawempe North bavubuka ate tebagenda bamanye erinnya aganaga abantu bonna baliwulira. Owuliriza naddala ennamba y'abavubuka abangi kakati gwona agamba nti bavubuka bameka ekintu kati si kya bumanyifu abantu tebakyalonda ebyo byakulonda muntu asobola Kawempe omuntu nanti kakati ekigenda obbawanguza baani be mwalonda abasobola kale ewalala era abayimiridde Microsoft olaba kino kyogambye nti bano ogundi nti nga bwe yagambye manifesto ye nti agenda kubanga tagenda nga mu parliament buli kaseera okitegeera nti ajja kuba tagenda mu parliament buli kaseera wabula jagenda ngayo nga abantu be bamunye ebyo byonna bye yayogera mu manifesto eba byogera just kutagetinga balonzi okitegeera naye tebiba bituufu kati saawa zino singa atulaga nti agenda ku ground ng'alina byali already byatandikawo okedda ku ground abantu bamutegeka ku ground nga tebamutegedde ng'erinnya nga Khalifa aganaga gwe tumanyi nti Khalifa kuba Khalifa neno naffe waffe tumumanyi buli wamu tumumanyi
tumumanyi nti ye Khalifa Aganaga naye tetumumanyi ku ground kati ajje na yesimbe naona agambe mbulwa kuba tumumanyi nti ye Khalifa Aganaga. Aha kakati kansoke nkubuuze mwami Kyagulanyi we yali ajja okwesimbawo egundi yali tazimbangayo wadde ekidomola ky'amazzi mu constituency ye gye yasooka okwesimba. Yali takolangako wadde oluguudo yali talina kye yali akoze naye olw'erinnya Bobi Wine bwe yajja mu kalulu abantu baamwagala era ne bamusaamu obwesige n'akuba abasajja akalulu okutandikira awo kwe yasimbula ebyobufuzi bye okutuuka n'essaawa ya kaakati. Kakati gw'ogamba nti abantu balabirira eka mwokyawo abatererako ddala. Nati kati gw'ogamba nti Aganaga okanze we munyirizaawo singa mumanyi wewo kakatono nnyo bwe katira munyirizaawo yali badde yajja dda n'akola ebintu mu constituency awo tekiraga nti kisobola okubeera nti kiyinza omulemesa okuwangula. Labayo Microsoft tukole tuti tuleme kukaluubiriza musajja ono owulira tumugondezeemu obulamu ekintu ekinaaba tekisoboke tumugamba amazima tekigenda kukola ki okusinga omuwabya musajja watu obusente bw'obuyimbi buggwewo atuuke ng'obusente buweddewo ng'ate Adamu kusabiriza ng'abayimbi abalala kye bakola. Guno olaba omukisa munene nnyo okubeera nga Aganaga ne waabeera tawangudde naye ng'azze ku ballot era aba akyusizza ebintu bingi mu bulamu bwe n'abantu bagenda okuddamu okusisinkana babeera banjawulo okusinga bwe kiri ssaawa sikuyinaako buzibu ajje ate era nkugamba emikisa gye egy'okuwangula gikyasingako ku baana abalala. Nedda ssebo nanti nkuwadde ensonga lwakuba nanti ekigamba nti tulinamu okugamba nti kino kyekirina okubeerawo naye gwe tusobola okutunuulira. Kati nze kankubuulire ku bantu abasinzi bonna beesimbyewo bwe nkola analysis yange kiraga nti Khalifa Aganaga olw'erinnya olw'okumanyikwa aba ali mu namba 3 okusinzira agenda okukwata namba emu. Anti nze nkubuulidde aba ali ku namba 3 kati mu bano bw'oba oteeka mu namba mu bibiina bibiri NUP ne NRM kati ffe betulaba ali mu namba 2 kuba NUP kibiina kyo nga kyo kyonna anti wuli kale katugambe NRM ye nono ba namba 2 ku Khalifa. NRM ye namba 2 mwoyo Khalifa mubale mu namba 2 mu namba 3 ne mu namba 3 ajja waliriza yo dipi tegenda kuleeta ne mu namba 3 agenda ba Khalifa waliriza mwasudira baho afi si buli omuntu agenda kwetabikamu okitegedde. Kakati mukulu Desi nze kati nga wano nga mbabuulira ekigambo kino teryamuganye kwesimbawo naye amala kitegeera essaawa zino akalulu kayimiridde mu Kawempe North kayimiridde wakati wa mwami Khalifa Aganaga n'ekibiina ky'NRM yonna gwe kigenda okuleeta. Khalifa leero ky'ogamba akalulu kayimiridde nanti essaawa zino kati amataala nange mulekerawo okusudiya kumujja kubya abantu pressure temutujoga nnyo mutuleka ate ogamba abantu 208 omuntu azereyo kakati layimu wuliriza ebigambo bino akalulu kalina ebikakola biri bya mirundi 3 abalonzi basobola okulonda amaanyi g'abantu abakalinamu interest mu bibiina ebyobufuzi nago gasobola okulangirira ani agenda okuwangula timatalinga ani agenda okuwangula. Khalifa singa zeemu NRM owuliriza ekyokusatu omuntu yennyini okategeera gondi essaawa zino nga woowulira nti nuupu kano gwe mukisa gwefunye mu by-election gwebadde gyekola ali mu kibuga NRM egamba guno omukisa twagala ogukozesa okumemeetula by-election zonna obalaga nti tubadde tujja tuziwangula. Kati ate ng'olieta Khalifa simanya Khalifa nanti wuliriza kino nanti nkugamba ate NRM okulemererwa okuwangula kadi yaayo o NRM okuwangula kino kikulaga nti Khalifa ayinza okuyitira awo
Tayari agenda Anti yetu. lwakuba ne FDC nayo ya NRM awo tuyinza obutakibeerako nanti kakati nanti ekyo kyenkugamba nti gwe totunuulira nti abantu bawaze eki gwe tunuulira abakyagala opposition akaluuka neekaagala etya ekasinga NRM okkaagala kati akaluuka bonna bakaagala naye nanti kana akalulu kekawempe NRM ekaagala ebitundu 9 ku buli 100 kubanga singa ekawangula egenda kuba ekakasizza ensi nti gyonna gye babadde bayita ebadde tebbayo era kano nekawangula ejjabba ekabbi kati ogenda kakasa nanti kakati okabba neweba 20% bayinza obutagifuna okujjako nga bakozesezza mundu nanti kakati wuliriza akalulu oba bakabbye oba bakafunye kasita omuntu alangirira nti NRM ewangudde tuba tugamba ebivudde mu kalulu bibaddewo ebiti okategeera kakati NRM yeetaaga akalulu kano era ekyo ensonga egenda kikwasa amaanyi mugenda kulaba amaanyi gegenda oteekamu anti n'opposition yekeetaaga ne NUP yekeetaaga kati awo we tukugambira nti ekana akalulu kalimu parties 2 NRM ne NUP naye ng'eriwo esinga amaanyi of course NUP y'amaanyi kyo kituufu kuba gwe niboonaleeta abo abantu bubogamba tebajja sobola kati bwongwembe mbusimanya mbugundi mbukalifa jja kwata namba 2 how abantu pressure Kalifa tumugamba amazima nze mbabuulira Kalifa tumugamba amazima kuba nze Kalifa waba ayagala kwesimbawo alinde 2026 Baron tewali mazima gogenda kugamba Kalifa kuba muna Uganda naye nati ekigenda obbakwasa ensonyi ekigenda obbakwasa ensonyi mujja kulaba nga Kalifa ali mu 2 ng'ate be mbadde musuubira bakutte kyakusatu mukwano tekisoboka teka wali tekisoboka teka wali bannayuganda ffe twekyusa mangu bwe tulaba ekintu nga kimaze nga tugamba waliwo we twekyusiza naye sikukanga Kalifa yazze na kumugula Katonda atuwa obuwangazi kyemanyi tujja kubeera tekisoboka Kalifa muve mu bino mbunga balonda Katolu Bwama ne bagamba agenze kulya Katolu Bwama mugeza ku Kalifa nati kakati kati kankulaga ebintu kati kansoke nkulaga ono omulenzi wa Seggirinya yabadde asobola ne kadi ayinza obutagifuna nga Nuupu yennyini omuntu eyasoose omuwerekerako nga yabadde amukutte ku mukono Nuupu emuyinako ebiraka ebyo tubyogerako kati nanti wuliriza kino kati which means oyo ye yakivuddemu mwana kuba tukole kuba kati Kalifa afuuse Nuupu nkomyewo kati oyo waba akivuddemu musigaziza omuntu omu ono waliwo omusajja eyabadde mu kooti eya kitaka yeesimbawo ko mu kalulu akawedde n'agwa Carlos e Japan ogamba otya Carlos e Japan ono agambe NUP teyina kyetugamba mukwano gwoba teyina kyekugamba abalala ebibagamba mpaye dakika 2 ngenda kuteesa mpaye dakika bitya kali Nobody first generational promoter.